tuli kujjukira olunaku lwa balwadde ba Mukenenya ekirwadde kyajjanga ekiddo. Nkubiriza ekisookera ddala abantu alina obulwadde bwa Mukenenya nti tebaggwamu maanyi, tebaggwamu ssuubi. Ensonga ng'eggwanga ng'ensi yonna twagiteekamu essira. Njagala kukubiriza buli muntu yenna, si bavubuka bokka, nti n'abantu ffe abakadde akawuka tukayina. Naye kyannaku nti wano ku palamenti olwaleero tolabyeko nti bakebera akawuka ka Mukenenya. Naye abantu ffe bamu abagenze Kalangala naye nga tukubiriza abantu okwekebeza. Toyinza kugamba omunna yeekebeze naye ng'oluusi teweekebezangako naawe sitati nga togimanyi. Nolwekyo abavubuka n'abantu abakadde mbakubiriza nti akawuka weekale, akawuka katta, ne bw'oba nga tofudde okubeera ku ddagala eryo lyokka nalyo osanga omuntu nga bizibu. Nolwekyo twekuume. Tusaba gavumenti oba wekiba kisoboka eteekeko ne subject mu masomero okusomesa bano abaana sexual reproductive health n'ebirala, naye tuyinza okirwanisa mu awareness, program za awareness, naye kizibu nnyo. Ekyomukisa omulungi nti akawuka kano kasobola okwewalwa, kubanga bw'oba toggyeemu ngoye zo ng'oyimiridde n'omulenzi oba n'omukazi tekajja kujja gy'oli ng'oggyeko omusaayi omulwadde. Ekyokubiri nti bw'oba teweegadanze tojja kufa. Eddagala lyokka ery'okkendeeza obulwadde buno mu bannayuganda liri awantu awo. Tukkirize nti emibiri gyaffe gino si gyaffe, nnyumba ya Katonda. Tugimulekere ye yaba agifuga. Kuba omuntu ku bubwo sitaani akusobola. Omuwala nga ggwe abasajja bajja kulumba, ogusajja ogukadde nga nze abawala bajja bannumba. Naye kinyamba kiri eki? Katonda namusaba yaba afuga omubiri gwange. This is Kingdom TV.